Bw'ogoberera ebigenda mu maaso ku mutimbagano, ku radio, ku TV, bw'oteewuunya kiba kitegeeza nti obeera obanyiza kugamba nti obeera kikulekule kubanga oba tumanyi bigenda mu maaso mu ggwanga lyo. Naye waliwo akatambi NTV ke yakoze mu bufunze nga balaga Bobi Wine nga ali mu Western Uganda na biki ebituukawo oba ebiriwo nti n'abaana batuuse okuba nti tebakyagala kwambala yunifoomu za NUP, police patrol zitambula zirawuna buli wamu, abantu bonna bamulindidde kukuba babagobako, ssente bali mu kugaba ssente empitirivu, bali mu kuwamba n'ebyuma ebigenda okubeera Mukama Katonda simanyi wajje tulaga naye nga weebuuza bafaaki. Olwaliro bw'abadde asimbula maka gano okwolekera Lukiga ne Kabale, ebbugumu lyazasimbuliramu ku luno kumpi kabadde kasiriikirira akalwanya eminya oluvannyuma lwa poliisi okumukukumbako babadde atambula nabo. N'abatonotono basigazza asoose kubakubiriza bagende mu maaso n'okukuuma empisa z'abafalaasira n'okwerinda ebirala ebiyinza okujja mu maaso. Galamanye nti ensi etutunuulidde bano abantu tubamye ensonga yonna etukolako effujjo, tubamye justification yonna era tugende maaso bwe tutyo. Nene wankubadde tetulina musango, njagala tubeere cautious kuba tebatukwata kubanga tulina omusango, no, tebatukwata kubanga tulina ekibi kye tukoze, no, batukwata basobole okutumala amaanyi. Kulinga okwafuusa omusango bafuutusoja okwambala ennyambala ezigye badde bamanyiriza amaaso. Abamu baddeko babadde bali mu ngoye za bulijjo. Mu kwolekera Lukiga mu katawuni akayitibwa Lwahi watandikidde okujja akamwenyumwenyu ku matama olw'engeri abaayo gye bamwanirizaamu. Disitulikiti y'e Lukiga nawo abawagizi ne batandika okukwata ku kkubo. Nange nze Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine original. Kama senyemere mu ndabete ab'okumulikumbona n'ab'okumulikumbona bannange mu mpakalulu mutuwe akalulu tugende mu Uganda empya emihanda tugikolewo n'emibazo mwe n'embazo marwaire ebeho. Okwo mu Uganda empya kumulahinga mu dizanyu zikeera mulaza kubona katale kandi n'abalagula baraza kugula ssente ziri nyingi muno. Eno asazeewo okwogerera ku Lukiga FM omuleereetu gw'omu kitundu okusangibwa ku kizimbe kya Lukiga Business Center. Ebweru basigadde bamulindiridde n'abalala ababadde ewalako oluwulidde nti ali ku laadiyo y'omu kitundu nabo ne beeyuna ekifo. Abakubiriza obutakkiriza kubaawula. Commission ya kukata Uganda yonna era njagala kusinzira wano okubasaba abaana b'e Lukiga, abaana b'omu Kigezi, abaana b'e Kabale, abaana b'omu Western Uganda yonna tugume hamwe abokuba agala hamwe nigo galumenyamu. So njagala tukwatagane tuleme mu kukkiriza muntu yenna kutwawula yawula tutuuse ensi yaffe neno tebali bulungi. Twawuliranga essomero nga Kigezi hayi mwabangamu abaana abagezi ne kati ne bw'ovaayo ng'oli mugezi tokyafuna mirimu, ekyo twagala tukicu. Bw'avudde awo alekedde Kabale. Eno waliwo ab'omu kitundu abamwegasseeko n'ebyuma ebyogererwako by'abaatalaga nabyo mu kuwenja akalulu mu Kabale. Bino bibadde bimuvaako emabega kyokka waliwo kabanga lya poliisi ebazizza kalole k'ebyuma nga kasigaliddeko emabega n'ekakiika mu ngeri y'okuwamba ebyuma bino. Ab'ebyuma amawulire Kyagulanyi bagamutuusirizaako ku lukomo lwa ssimu era olumugudde mu matu alagidde emmotoka ye n'abakuumi okuzikyusa obukubirire. Agenza aliko n'obumansuka era ebyuma asanze poliisi ebikiise mu katawuni k'e Bukinda n'alagira bimugoberere bunnambiro.
abapoliisi ababadde kabangali eno era nabo mu maaso nyinsonyi ne bavuga ne bejjawo. Basigadde beebuuza poliisi ekibadde kigiboyesa ebyuma. Ku makya babadde bagaba ssente mu tawuni yaffe Lwentobo Lubaale. Kati omusajja muwerekedde okuva e Lwentobo paka wano e Lukiga wakubula mutima kumwagala. Ssente babadde bagaba zaaki? Babadde bagaba ababadde ne t-shirt nga bazze bajjamu babaweereza emitwalo 4 bagaba ssente obutayimirira ku kkubo. Ayingidde tawuni y'e Kabale wakati mu kusaakaanya. Eno ayingiriddeyo mu lwandaggirizi lw'enkuba naye abawagizi bagaanye okujeggama. Ne Kyagulanyi asazeewo okugigumira n'asigala ng'awuubira abamwaniriza. Ago nno si mawulire malungi eri ekibiina kya NRM oba General Museveni ng'alaba omuntu gwagezaako okulemesa naye nga abantu balaga bamuliko kwe bafiira. Nti nyini byuma ebidongo watuukira okubeera nga alindiridde agamba Kyagulanyi bayinza omugaana okuba n'ebidongo naye nze ebyange ngenda kubiwaayo emmotoka yange bagimanyi bulungi nnyo nange bammanyi naye nze ye pulezidenti wange ekyo kikulu nnyo. Wabula poliisi ndowooza nayo ndowooza akatambi ako kagikoze bubi nnyo kuba badde bamanyi babikolera mabega wa Katen teri agenda kubitegeera ne kamera ze balonkomye. Naye obusungu bano nga bamaze okwekeberakeberamu balaba obuwagizi tebalina. Abantu bakakabakake ogenda kulaale zaabwe ate n'abantu ku mutimbagano bavuddeyo ne boogera amazima nti babalimbalimba emmere. Bannayuganda bambi enjala ebaluma omuntu ateberezaamu omutwalo bagenda gumuwa n'abala nti kale waakiri obeeza ennaku 2 nsobola okubeera nga ngenda ndyayo wali akatogo ka 2 naye olulala nindyayo ka 2 n'olulala kati balansi awo kuba kukabeera nga mmeka 6 kati 4,000 neziyambayambawo ku mazzi bwezityo ennaku 3 ng'oba ali akatogo alya kimu. Naye n'ekyo nakyo tekisobose kati abazeeyi bamaze balimbalimba babatute mu bisaawe nga babasubiza emmere enjala ebaluma olubagala bagende obeeka bali ekamere bagawaye kangende wano oluyiyo lugaanyi okuyingira kwangu naye teri kintu kizibu nga kufuluma venue ya NRM ng'obadde ogiyingidde nga Museveni tannajja gwe bw'ogamba katugende owange tugende bakimanyi bulungi nnyo temugenda kudda temugenda kati olw'ensonga eyo abasajja babeerawo muddeeyo enjala ebaluma temulina ssente ne ssente tebagenda kuziba ze babasuubiza olumu abasobodde okubawaako entonotono muganda wange omusajja atulisinga njala okuyingira layisi naye okufuluma talo akindange kulonjeka mwayogera nentegera nti musajja alikwatira bukwatizi muli bantu kubanga amanyizi wana abaleka bafuluma ajosigala bwerere. kakati munnange musajja wattu tetumunenya kubanga bangi batwalayo njala ate bamusuubiza akasente ate bamanyi bagenda kulya ku mmere naye n'emmere nayo teriiyo okitegeera baba kakabukasi okwagala General Museveni bo ab'embaale bakikoze era balagidde ddala nti babano babadde beewaana eri mwankole bali mu kugaba ssente bagoba zibodaboda ku nguudo bwe bakutte emiggo bakuba abantu ng'abantu bajja kutya nti muneebwe naagenda okwogera Kyagulanyi bayinza okunkuba omuggo ate bamumanyi bajja kunnondoola ewaffe kati embaale teri akuba bantu miggo nti temugenda wa Museveni naye abantu baaganye ogenda ne bayoola abayizi ne babayiwa kulaliza Museveni bw'atu yabadde yeekaza mu press conference gye yakubye ku State Lodge Embaale byeyogere nabikubuulidde nti baagala okudemonizinga NUP okuyitwala ng'ekibiina ky'abayeekera oba ekyagala okukyankalanya eggwanga naye ng'ebikolobero bye bagikolako kati nga bw'olabye akatambi ako NTV ke yagasse olabira ddala nga mu butuufu waliwo ekikyamu nti amagye anti ge ga poliisi kabangali etuuse okubeera nti egenda okuziyiza ebyuma ebigenda temugenda mulagawa naye ate Bobi Wine bwazze ne babulwa ekyokwogera ne bavuga ne bagenda kitegeeza tewabaddeewo kyamakulu kyonna ne batukakasa nti babadde bagaba ssente nga bawa abantu ssente baleme kugenda wa Kyagulanyi naye ggwe muganda wange ampuliriza njagala
ofumbitiriza ekintu kino gwolowooza sente ze bagaba zaabwe baazijjawa kubanga Uganda yeetaaga okwewola sente era kye bajje bayise okakasa palamenti ti Uganda erina okwewolayo sente endala mb'okukola ku bintu kukola ku nkulaakulana naye ze bagaba bazijjawa ze bagabira abantu kubanga buli muntu gwe bawa sente jjukira nti bwe bamala ozigaba era bo ziba zigenda kubaddira kubanga gwe kasozi kwata n'ozisaasaanya bw'oti nga zigenze naye nga bakuwadde katono mitwalo gumu oba ebiri nga mu ggwanga lyo oliryamu olukwe eggwanga lyo era ng'osigala tolina kyofunye ng'ebyenjigiriza bisigala kye kimu ebyobujjanjabi enguudo zisigala mbi naye nga bakuwadde emitwalo ebiri oba omutwalo. Patrol abasirikale abo abali ku patrol bali ku ssente za wa musolo babasasula. Patrol yeetaaga amafuta kati beetaaga budget amafuta agagenda okulawuna okulondoola oba okunoonyereza ku Bobi Wine ku kampeyini ze ebyo byonna biri awo muganda wange simanyi oba bifumiitirizaako naye nga Hillside View Apartments gye bali ennyo wali ejjanyo ku kyaki Entebbe Road gwayagala okupangisa apartment omuli buli kimu Hillside View Apartments transport wabwereere wifi weeri Hillside View Apartments wetuuka Namulanda kitendeka jansi buuza ejjanyo ku kyaki ogenda okusanga Hillside View Apartments ate nga ne Maintenance Palace balina solar systems zonna ze wandibadde weetaaga balina solar systems zonna ze wandibadde weetaaga balina ebyamazzi balina ebyamasannyalaze ne ttiimu esobola okuyambako okubeera nga babyesitoolinga. Kati gwe weewuunye nti olaba ebigenda mu maaso abaana aba Nuupu balina omutima balumira mwoyo ttiimu eri ku Bobi Wine nti nga bamanyi essaawa yonna bakwatibwa baggulweko emisango gy'okulya mu nsi olukwe egy'obutemu tubasanze ne zibbomu abaana bakyamutambulirako kati nga kye balina okukola solution yakugjamu ngoye mmyufu babeere muleeya kubanga n'ogwo nako kati musango wabula ojja okwewuunya abantu abamu bwe babeera ba ajuwinga kati nga ku radio stations ku TV stations abantu abawagira NRM sikulimba nze nkyalemye okubategeera bwe baba bannyonnyola Robert Kyagulanyi Ssentamu nti engeri gye bakubirizamu abavubuka okukola effujjo bwe bakola effujjo jjukira nti waliwo enkola ey'okuteeka abakozi b'effujjo mu Nuupu bwe baba nga basobola okuteekamu ensolima ne zifuna n'ebifo e Makerere Kavule ne bafuna ne leader of opposition naye nga nsolima kwegamba buli kimu kisoboka naye munnange sooka owulirize kyamazima National Unity Platform eyina abaana beetambula nabo abagenda bakuba abantu babasikako amasimu babasanga mu mmotoka nga batambula n'abakuba bino byenkugamba mbinako obukakafu mbinako n'obujulizi ate oli munnamawulire buno obutambi obulaba nsaba okutegeeza eggwanga nti mukulu kintu byabadde abagamba nti abanuupu babba obusimu bayola ebintu by'abantu ku makubo njagala okubategeeza mwenna abampuliriza nti buli wolabanga bbye ekintu ku kkubo omanyanga weenaaremu njagala mugoberera campaign zaffe abadde akugamba nti Honorable Kyagulanyi yeetaaganga president wa Nuupu n'akuŋŋaanyanga abaana bonna ayogerako nabo ekingi mugobera social media obadde ng'olaba meeting za president nga briefinga tiimu ye bane tutambule bulungi tugobere amateeka temugira era nabaga nti olabanga omuntu abbye akasimu oyo mumudisciplining ng'omubbi w'emmundu nga tugezaako okwejjamu abakyamu kubanga bakintu manyi bw'olemererwa okukola onoonya bano bamanyira nnyo politics ali malicious twagaa nti balinga bambaza abantu ebintu bya red batwegattemu bakole effujjo bagamba banuupu bwe balikoze kati ne tubatebuka ne tubaga nti ffe buli gw'olabanga asiwusa empisa gw'olaba bbye ekiwagu ky'amenvu ng'omanya ow'enaaremu yakibbye era njagala okutegeeza wano nga tutambula tubeegobamu abamu tugenda tubajjako abaana abamanya ne baga nti ono si waffe mwebe mulina kuwona bamalayika njagala okutegeeza si bamalayika naye nkugamba nti bino ebimu nga bw'olaba kati luli kyabalema baali bakipulanize nga kikoleramu ffe kaakati bwe balabye kigenda kibalema kwe okulaba nti bagambye ab'enaaremu kati nkugereza ng'essemba buli bwe twali tugenda okukyaza president Kyagulanyi nga nnya ab'enaaremu yali Jeno Katirima n'akiposinga nti ab'enaaremu mwambale t-shirt mutimbe n'ebiyitirirwa by'enaaremu muyimirire ku kkubo nga Kyagulanyi ajja naye nga mukulembeze yakyogera teri yali agambye ku Katirima ku statement eyo gye yakola era bino biwalabye n'ekiruhula abazambadde t-shirt yabadde enkola y'enaaremu gyali planning okukola era ssebo ffe ebipande byaffe byonna batimbudde ebipande teri abagambako naye bano bannaffe bagabadde agamba mbu buli ab'enaaremu abamanya amateeka nabo bakwatibweko oba abanuupu abaakubwa ekiruhula babakwata naye abakuba tebabakwata newankubadde obutambi bwe buli so nsaba okutegeeza eggwanga ekisooka tetuli bamenyi b'amateeka
tetugamba nti bannupu wa malayika naye njagala okubategeeza nti ebimu bye mulaba excessive ebiri excessive mumanya nti bannaffe babikola bavumaganye ekibiina kyaffe era ffe tusigala tubagamba buli gwolabya bba akasimu oyo si waffe kubanga ffe brief eva mu nkambi omuntu yenna akwata ku kasimu mumukoleko ng'omubbi w'emmundu kubanga that is indiscipline. Ekirala agenze n'abagamba nti abaana tutambula n'abavuka boda nga Lukaago okuva e Kampala. Omanyi NRM ekyagiremye okukiza nti Honorable Kyagulanyi President wa final obuwagizi ekyo kyabalemi era ngeze nembala babadde embaale olwaleero. Nsaba abazadde mwenna abalina abaana embaale abaana mu abalabiddwako nga babalese mu laale y'omukulu nga babawa t-shirt bye NRM. Bw'oba osobodde nga ssente zo osasula school fees omwana wo abeere ku ssomero agamba ssomero mugatwale mu kkooti wagwa omwana wamusindika ku ssomero bano bannaffe babakuŋŋaanyiza diro tebadde kusoma embaale musomero gonna babagasiba mugende mu lwale y'omukulu esobole okuweza abantu. So abazadde mwenna abasindika abaana ku ssomero nga bano bannaffe babatwala mu ziiraale oli wadde mbogenda okuwabira essomero eryo mu kkooti kubanga guma nti wamusindika mu laale za byabufuzi era nensaba bannaffe ab'NRM abaana baffe mubajje mu bintu bino. Moses yensigo bannaffe bano gye basiga omwana n'omuyigiriza obulimba nga muto kubanga bamuwa t-shirt gwe watuuka ali omukulembeze nga ze kyovola abamu bibalemye omulabye katuuti mwana atandise gundi jju NRM jju Museveni jju abadde akyagala Bobi Wine oye kakati kubanga omwana ky'omwogeza si kyategeeza nene bw'aba awagira Bobi Wine abaana tubaleke basome. Jene Museveni mu kalulu akaaliwo 1908 yayita Obote akasajja akasirusiru naye nga tajjukira Obote Dr. Milton Obote yeeyola Museveni eyamutwala Dar es Salaam okusoma yamulwanako okufuna wano ekifo e Makerere naye n'alemesebwa olw'okuba nti teyali Munnayuganda kubanga mu kiseera ekyo omuntu okufuna ekifo e Makerere walina okuba nga olina tikiti 10 ez'omusolo kitaawo zaabadde nga ajjaawa nga tayosaamu nga badde ajjaawa omusolo emyaka 10 consecutively nga tayosaamu emyaka 10 kati ng'olina okuzireeta naye nga ne Museveni 5 tazirina kubanga kitegeka wano mu Uganda nga talinawo taata we gwayinza kugamba nti ono yabadde asasula omusolo okitegeera kakati ne kitegeeza nti teyali Munnayuganda era Obote n'akakasa nti Museveni si Munnayuganda. Kakati Obote yamulwanako nnyo era yagezako mufunira Makerere ekifo ekyamulemesa kyekyo okutaba Munnayuganda n'amutwala Dar es Salaam kwe kumukwasa Nyerere kati n'amuwola kugamba n'amulabirira era yamuyitanga ka UPC boy naye Museveni bwe yajja okwesimbawo 1908 yayita Obote akasajja akasirusiru. Kakati omuntu bw'agamba nti Bobi Wine avuma akozesa abusive language muganda wange Museveni ate yavuma nnyo wabula kubiriwo engeri gye beeyisaamu ate essaawa eno kubanga Obote ate yeti yakijjanya ba Museveni be yali akampeyini nabo ne ku guno omulundi ye Museveni akikoze ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kitegeeza nti omuntu asobola okukozesa olulimi oba oli awo olukambwemu kubanga ebintu bye bakola naawe bw'ebibanga si byakigwagwa obiyita byaki ng'oyinza kugamba byaki naye bo abawagizi ba NRM bakakasa buli kimu kiri okay naye ebyo byonna byonna biri awo tunuulire ebigenda mu maaso mu Western Uganda. Olunaku olw'okuba akalulu lutuuse tukubye akalulu balangiri oba batandise okubala obululu okutiisibwatiisibwa okuli eyo bwekuba nti mu kampeyini emiggo bagijjayo okuba abantu gw'osuubira okuba nti nno bano abasajja bayinza obutatiisatiisa bantu kulonda kubajjukira Museveni engeri gyali wansi nze natunulira ebbaafu zino ze tulonderamu ze bateekamu bu ballot papers okimanyi nti omuntu bw'atunula bw'ati ebbaafu ezo ziri transparent asobola otegeera omuntu gw'olonze kubanga ajjukira tukimanyi Museveni abeera eno wansi ate Bobi Wine bamuteekanga wano makkati nti bano abasigadde bagenda kufuna 0 nti omuntu bw'atuuka kati mwankole abantu baba bajja kulonda abantu 2 mu region ya Nkole bajja kulonda Bobi Wine oba Museveni nti omuntu kyangu nnyo okubeera ng'atunudde mu bbaafu bw'ati n'ategeera nti gundi alonze Museveni gundi alonze Bobi Wine ddala mu society ng'eyo gw'osuubira okuba nti abantu abo bali safe abawagizi ba Kyagulanyi oba ba polling agents bali safe mu mbeera eyo eri eyo saidi zeeyo kale kwegamba
ebyo bibuuzo munnange naawe byoyinza okudaawo n'otandika okulowooza kunoga tulagawa kakati olwo ne influence ewalala kati mubitundu ng'ekkalamojja nti bajja kulaga nti bayiye amagye mayitirivu era be bategeerera bali n'ewalala naye tulina kwebeereramu kubanga bano bo baagala okukiteekawo nti Bobi Wine abantu bamwagala nga muyimbi so singa munnabyabufuzi naye ate bajja bakutte ebifaananyi nga biriko president vote boogera protest vote t-shirt zembabadde ziriko Kyagulanyi is my president ate mwe mugamba bamwagala nga muyimbi ebigenda mu maaso lwaki mukozesa ssente okugulirira abantu owo omuntu emitwalo 4 aleme kugenda ku rale ya Bobi Wine emitwalo 4 ogiwa omuntu aleme kugenda ku rale ya Bobi Wine ate nga ayagala genda kulaba muyimbi ekyo nakyo kyewuunyiza wabula njogera ku mitwalo 4 omutwalo emitwalo 2 emitwalo 3 emitwalo 5 gye bakozesezza mu ggwanga lyonna okugulirira abantu okusomba abantu kulowooza abasajja bano batadde ssente mekka mu kampeyini zino era basuubira kuzifuna ddi kubanga kitegeeza tebasobola kuddamu kufuna ssente ezo nga tebali mu buyinza kitegeeza nti abasajja bano bakakafu nnyo nti tebalina gye balaga era bagenda kukola kyonna ekisoboka kitegeeza gwe munnange protest vote kitegeeza nti suula akalulu nga tewaliwo just nga tewaliwo kuddaawo kwekiriranya nti akatuwe kale ono wa NRM ono ayogera bulungi bambi teeka kwambuleera kakati ebisigadde nga omaze okukuba akalulu nga tukakasa akalulu kangi kabasusa obungi awe wagenda okuva naawe woosinzira okubeera ng'obanja akalulu nga mumaze okubeera nga mukakasiza ddala ensonga naye ng'ebintu si byangu okusinziira ku bubonero obuliwo si byangu yadde n'akamu Mukama Katonda akuume tusabirigane.